muwalawe bazzukulu beki ennyumba n'abagoya n'ettaka eryo muwa ne bateekamu saha ati saha nzala muwala wa jenosale era yafumba ewo afumba wo oyina buzibu kiye yo we tuddeko ku Sheebah abadde ki Sheebah yavuddeyo na complaining agamba bamukutte wabiwuliddeko ayina bamuluma walabye awenyera olinda amale kuwonyera okakase nti bamukutte nze batesuubira nti buli muntu buli akola obulungi asasulwa buli mulimu n'empeera ate atunda ayolesa woweetega nga bakutegula bwaba yabadde anoonya awaadi yagifunye kakati gwe muŋŋamba nti buki ekyokubiri njagala okutangaza akantu ako bannayuganda nti mu music industry mulimu kibata stunt oba okusigala nga weekumidde mu mawulire wa platform ate Uganda mukimanyi nti amawulire amabi ge gatunda kitegeera amawulire amabi ge gatunda e Uganda era bw'oba oyagala amawulire gatambule nina kukola kintu kibi kiwawaaza kati waliwo ne competition n'ogamba guno nomusinga guno nomusinga guno nomusinga nomusinga ne mweragiraawo kati Spice Diana ebiseera ebyo mumulaba ngaze akola nnyo n'akola n'amaanyi ebiseera ebyo yasibula abasiraamu n'ayagala nnyo abantu alina omwana gwe yalonda ku street ebiseera ebyo n'amugattako n'akola kyali kirungi abo ne babeera appreciate gyali nayongera okufuna abafani dakika yemu n'asibula abayisiraamu ate nga si musiraamu kankutereezeemu naye beera appreciative yes nsiri muzungu tontereeza mukwano lwaki okozesa ebigambo by'oluzungu akitegera ajja kukitegeera kakanya amanyinda amabi keragoba bakwenda mukojjaawo njala yekuba tonfuuyira mwenjalegere mujjawo ne waffe nze banamawulire mwantema mujja njala ebaluma ne munjako interview ne munjako content ne babasasula ate ne mutandika njo kyayo kati ndaba njala ebaluma mwenna muyayuuya sidekuwa amawulire mwe mizindamu lwaki munzungirangako gano ojje kunnyoko interview oko baddo kyatugamba tunanga akapama k'enkoko tontema nakamanoli zinako mu bivubuka mu Spice Diana yalonda omwana ku gundi kyekituufu ku street abo ne babeera ki appreciative katoka tereze zo baddo yasama ki simanyi kiri amayirungi wate mu emimu gya TV abategera okubasingako ne bajja ne bakola kati akutereeza mu luzungu ate yatategeera nze siri muzungu tuzagana lwaki obontereza nze atali muzungu gwakalabe ndi katyamu okujjako amaala agakusumbuwa bulijjo akagamba batategeera nedda kati gwemenya obwongo kuba nze siri muzungu nze nkogedde kati lwaki gwe okategeera n'okatereeza n'omulala wajja okukategeera kati gwe kikutwalidde obudde obudaawo ate ontereze nze fulufiga lwaki tewajjako interview n'obinyonyola oba muyene bagalofone bateyasoma ye wevunika kwani simwe bali abetwala akajegere kale tugende mu maaso akati Spice Diana emabegakaawo n'asibula abayisiraamu nyongera okujjukisa tuli kusula motozi anti benzi muziraba muwala gwegula ku motoka otuyana nnyo obukoweko ogenda tuuka wali bukenya ng'obunya obukoweko nga bugenze kakutemi omuntu ayava Dubai mulaba livozo tolinyanga na kunyonya omanyira abantu osiba ku bodaboda etwala embizi ekomyawo ggwe zino n'abakazi bateeka basajja ssente kutwa bati nyimiridde sinaawe kwebe ebitege olinga mpuza oluguudo naye basajja kubula baagala ggwe atunanga ekigati ozinga osiri kumanyirira ku mundu yange nkuwonye ozinzeewaawo bonadda kulya amagezi nga nzize mama fulfiga tubadde tukyagenda Spice Diana basajja kubula gwe nawe omuntu akwagala ggwe bode mulinga y'abavubi simanyi okuba obutayimbwa ekiro esiringa ono eyekwata neyeteeka ne ku TV nga takozemu editi ne bavuma embwa eyo mome bamukola bato oyo omwana bamwenda bwenze wama Spice Diana tebola amanya getamanyi gwe mbuza amanya g'amatufu yani tagayina field commander ye field commander ero linnya agomanya gambwa ate ng'embwa nzibi leero nga waleze ebbeeri oyagala kunyonka wetezaani weteze sula motozi yennyini omugagga leero kiki nyonka lako bujo ndabo ntya ebiseera ebimu ndaba olimu ebitengo
bambi oyina obuzibu amasoko gandali oboza amabere genne yazise nino likyayimiridde ndio mpita nago abamanyi wagapika oba manyi ngaleseyo Katubona mukwatu bamusose ko alogana yake na mukoti ngatuganira ngatiya yamadebwa obuzibu oyina ile beri yonsa first born yonsa mutabani wange Museveni yonsa kitaawe ate chumi yayonka liriwa chumi yayonka gagwako ate bajjo naye agenda nagagage ate segirinya ma oyo ne segirinya bamanyi tola basanyuse n'okusanyuka omukazi omuwamu abaana basajja bangi n'onoyogera kanaana bonna bange oba fafa oyagala mpomeremu abalala balekerani oyagala mpomeremu abalala banawomerwani okay wamubadde kyatugamba Spice Diana at Spice baguza drone ziringa 10 ne batwa ne management ne basalawo date ya concert mu January tebakomyawo Spice nafuna omukisa ne bamuteeka ku billboard mu America. Billboard eyo buli muyimbi alwana okulaba ng'agifuna oba mu America oba oberiwa mu America. Billboard eyo buli muntu alwana nnyo okulaba ng'agituukako oba ng'agituulako oba ng'agigendako. Ekitali kyangu kuba tefunika. Efunika bakolamu ng'amaze okulaba nti kituufu osaanidde okugendako okoze nnyo. So abantu balwana nnyo oba ne Kenzo agirikoko. So abantu babadde nazawu abantu abamu kyabewuunyisizza nnyo okulanga Spice afunye eki billboard eyo baade balina okugala amawulire ago okuteekawo comedy ya lebo naye nga mukuteekawo kyonna kubanga balabye kuteekawo ekyo ye Stunt yabadde alina okukola kubanga Uganda gamawulire ge gatambula bwe mwandiga nti Sheebah yakunamye kya bulijjo mwandiga nti ajeemu akapale ebyo bintu bya bulijjo mwandiga nti mbate bannange mbate yambadde kitata bintu bya bulijjo mwandiga nti ayimbye bulungi bintu bya bulijjo ate bandi bifolowinze kati era kiki kyabaddewo kirina okutambula because wamu omusajja tamwogera walabako omusajja wa Sheebah ne yamukute tamwogera agende mu kooti ne Sheebah yalina ennyimba eziriko mu bookings ezisinga yabeeramu olowooza lwaki yeetaaga okukola Stunt ng'eyo endowooza we kugamba gwolina gy'obirabira endowooza yekulimbira ku mutendera gwo gw'oliko gw'okumanya okutono gwe Stunt ki gye wali okozeeko sina nsonga lwaki nkola Stunt kubanga nze siri mu fake life mbeera mu reality kyendi ndi sort of content nze sina nsonga lwaki mbikola kuba sira ku music. First of all music muyimba just a talent si business nkola Stunt. Ekigambo talent oyagala kyonona Fulufigo ina talent ya music gwe wayimba mu kyakale oba nnyoko ya muluyimba gwe wayimba mu kyakale oba nnyoko ya muyimba gwe wonziramu ekyo nga nkimala gwe wayimba mu kyakale tolumanyi oba gwe waluyimba tuwemu akapera Palase yalunyumisa endowooza yo bweyaki ekulimba lwaki yaddamu olwo kitegeeza nti yali iti lwaki yaddamu lulwo oba olwannyoko nabagambye ogwo omutete gwagomba muntangazeemu agambye yali iti oba iti wafuna accident ng'oli muto oba walwala mongo wafuna ku accident oba wagwa kigwo ebyona ebimu bigwa wagwa kigwo nanokamero katunula kanakana kalinga musonso yalwala bulwadde ki oyo mwana mugagga gwovu gwe munamawulire walwala kirwadde ki kalinga enkoko ensosere bakajagani kapingini bamuyitani jingiwu walwala bulwadde ki aluzambiya 10 kyokka nakadanaza busaininga nidagadi bwolabanga tategeera naye olatategeera oza balina sente obalaba oti oyo asaininga 10 nadda n'asaininga 7 oyo gwolabanga tategeera naye anywa enjaga jongoyi ne Fulufigo olowooza Stunt kyakola mu industry ya Uganda obuzibu tulina nti bannayuganda basinga balabufu ate baziraba nnyo kubanga tulina obuzibu wano olaba omuyimbi ng'agenda kulonkinga ndwagendako emulago okulambula balwadde nagandi na kansa kati bangambe ndekeraawo okuyimba eno concert esembayo something like that ogenda okulanga gandi waga emmotoka yange URA banja nze bankutte bannange ndi mu motoka nkola sex something kati abantu baganda babibuuka ate n'abantu beetamu abayimbi bamanya nti abayimbi tebalina value olw'ensonga abayimbi beesuula akatale omuyimbi obeera mukwano gwe bw'ajja ku dduuka le emirundi 2 adda bikolona bya bwereere
bwoba ne saaluuni wa boutique engoye ayambala za bwereere nja kulangira nja kuyisizaamu nja ddukomyawo ebintu module kati abayimbi bennyini beesala value ne kuba baavu amazima gali nti music si business music talent wa muntu wayimbira oluyimba watandika okumugula nakyo si kyangu nekyabataddemu kyobola nti music agenda yononeka ne stunt abantu bazibuuka naye dda byalinga bikola oza Sheebah waba yabadde akola stunt kyaleseewo brand ye n'erinnya lye omuntu ng'ayagala omuntu tosobola kumunyumira naye lwakuba nti buli kintu ekibeeramu mu bulamu mwensi otambuliramu kikwongerako oba kikusala kikukendeezaako ekintu kyonna mu bulamu ekiba kize mu bulamu nga kirina enziza gye kizeemu kikwongerako eiza okukendeeza kati ayinza okuba nga alina abeetoddeko oba abaasigaddewo kubanga ne malaaya bw'ogenda omumugula alina gwagaana tobuka kakaboozi tamala tosobola mukaka ate tusobola okwogera bwe tutyo nga maybe bamukute kuba nawulire nti yagwiddwa $17,000 omuntu kupata okugula $17,000 okuleka nga alikekya kyaguliddeko nyimba ze ennungi Jeno Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti yayogedde ne muganda we Andrew Mwenda n'agamba tebalina kye bamukozeeko statement eyo etegeeza ki statement eyo etegeeza ki Jeno Muhoozi okuvayo n'agamba nti no yayogeddeko ne muganda we Andrew Mwenda Jeno Muhoozi agikoze ddi ku Twitter saagala kwogera besinalaba obuzibu soogera nnyo besimanyi saagala kwogera bintu byesijja kudda batululanga nno obujonjo bonna bekumanyiza abana naye tebasobola kumbuuza banyammwe lwaki Andrew Mwenda abyewakana nti nno si yeye bw'abeera nga ensonga eyo tagiriimu ekibuzo kyo kyoyogera si we kiri era simanyi lwaki okimbuuza okubanga Andrew Mwenda tanneewakana ye agambe bugambi si baba yafunye okusomozebwa agende mu kooti ekyokubiri n'agamba mukubidde ku ssimu nga ttaano nga takola ki kyesimanyi kyoba omubuuza kiri kimu Andrew Mwenda alumirirwa ngaani bamugamba ye yakutte baani agambye social media bagamba nti y'omu ku baakutte kati ye agamba si ye yakutte bali boonoona erinnya lye kyobola yavuddeyo n'ayogera gwe baakutte yennyini waali mumulinda ayogera yamukutte ekyokubiri Mwenda alinga Europa social media yemusikakisa okuvaayo okwogera saagala kwogera kyesimanyi nebya Mwenda sinabiraba naye nze simanyi Mwenda ate waayingidde mukwambadde simanyi nti nabo babeera mu music shows or music whatever